naye haji abadde ayagala bannabyabufuzi awatali kusosola oba wa DP oba wa people power oba wa kakati fe abamu kati nganze nze si byantabye nti mutima kuliko enyalemu naye tunatuukiriza kubeera na ludda era tekukitwala mu lwa enyalemu yeyasinga olwokuba haji yagamba abantu nti muyimbire mabega wani era mulabwa okulonda musajja sembera kuwali wano oyimiridde oli awo oli mukuwanga oyinza nokuba nti ampeyini ogenda kusimalako mulina okugwamu muleta kutina mu byalo buli muntu amanyi amaka ga munne kati bali mumbagano ekiro ne batingana byabufuzi byazikakira twebaza ekiseera Haji Nasser kyaweerezza era nze nzenga manye ekyo Haji Nasser ali mu kwesiima zino ennuku zammwe zino zemugera abantu bali mu kutta balina okubonereza abo aboneze Nasser bafa omuntu afa ng'alite ebigambo kinana kale kugira mukozi awo kale ngenda kumaliriza ate nze bagambye nti siraba bulungi kati nayingidde ku kidaala simutegedde
sebo kalabala w'omukolo bakungubazi bannaffe mwenna ab'ebitiibwa bakadde baffe bamashek bakadde baffe abamyuka ba prime minister asooka n'owokubiri munzikirize baganda bange mu kaseera katono dakika ntono nnyo njogereko gye muli mu biti bibiri. Okusooka njagala okwogera gye muli ng'omukulembeze wa People Power ne National Unity Platform era ng'ekyo kye kibiina omugenzi kyabaddemu. Munzikirize njogere nate mu kiti ekyokubiri ng'omu ku baana ba Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala. Mujja kwebuuza lwaki nzikiriza nti nange ndyomu ku baana abangi ennyo ab'omugenzi Ssebaggala. Nnyinza okuba saafuna mukisa kuzaalibwa biologically Haji Ssebaggala mu njuye naye tukkiriziganye nti mwenna abali myaka gyange abasingako akatono n'ebensingako akatono ffenna omugenzi Nasser Ntege Ssebaggala yatuzaala mu ngeri emu oba endala. Ng'oboolyawo sandibadde na bumalirivu bino y'amaaso gammwe nga mukulembeze singa teyali Ssebaggala kuba amazima amatuufu nzoomu okubaazalibwa nga sisaanidde era nga Ssebaggala. Nze nasooka okumanya Haji Nasser Ntege Ssebaggala mwaka gw'ekyenda-munana nali mwana muto nnyo emyaka 16 naye nga bwe mmanyi nti myaka 16 omwana yenna obwongo bwe bwe butandika okuggulawo wabatandika okwe-identifyinga oba okumanya kikyali ate ng'okumanya kikyoli otunuulira nnyo abo abantu ababeera mu public picture waliwo okulonda mu mwaka ogwo. Naye nga mwenna bwemanyi nti obukulembeze bwe Uganda kuviira ddala mu myaka gya colonialism nga tutuukira abazungu wabaddengawo classes nga ffenna tukuba tumanyi fababiri ejendi tetusaanidde fabaiva mu ggwanga bweriti tetusaanidde fababa mu ddiini bweriti tetusaanidde ekyo nga kitukuliramu waliwo n'enjogera nga bakadde baffe balina enjogera nga batubuulira nga batugamba mwana wange oli munaku akajja omunaku kemanya ejjanzi teribuka na nzige ne tukula nga ffe kennyini twasibwa enjegere ku bwongo. Naye okujja kwa Haji Nasser Ntege Ssebaggala mu 98 nze ng'omuntu wanzigula obwongo kubanga waliwo yali yeesimbyewo omuntu omu yali yeesimbyewo naye baali bamwita John Ssensekokkulya omwana w'omwami. Oyo yali mugagga nnyo nga mwana mugagga kitawe yali meeya nga tosobola mwesimbako. Olwokubiri yali asoma nnyo era nga yaleeta seeretere wano mu Uganda yasooka okuleeta mobile phone wano mu Uganda nga bamuyita omulongo waswa birigwa. Olwokusatu yali zinkulubuse nga kitaawe akola mu katale wali ena Kasero ng'omuzungu n'ayogera si mweru olw'amasima mataayi baali bamuyita Nasser Ntege Ssebaggala. Naye Haji Ssebaggala mu bigambo ebingi yayogeranga mu luzungu lwe olwalinga lumenyesemenyese nze neeraba mu kifaananyi ekyo kuba nali mwana wa mukyala mama wange single mother alina omwana 10 tasaanidde nga Ssebaggala bwe yali naye yampa confidence nga bwe manyi weyawa abantu abalala confidence. Era ffe mu ghetto tulina enjogera egamba nti Ssebaggala yatusambira akagi. Ssebaggala tukkirize tulina abasebole banya bwe yasamba akagi ng'akasambira abaana ba ghetto bonna. Ssebaggala yasamba akagi ng'akasambira ffe abataasoma nnyo ffenna. Era mu kubawa ekitiibwa baganda bange abasiraamu tukkirize nti Ssebaggala yabasambira akagi. Kuba Ssebaggala ye mmeeya omusiraamu eyasooka mu kibuga Kampala. Ssebaggala ye mmeeya eyasooka okulondebwa abantu bammeeya bonna bonna bali babapointinga bapointinzi naye Ssebaggala ye mmeeya eyasooka okulondebwa abantu era sibira mu kyama okugamba nti Ssebaggala yatandika People Power mu Kampala muno.
Sebagala bw'atyo bwe yali Bassebamera Banyabo. Era bwe tuddayo ne tutunula tulabira ddala nga Sebagala nsonga nnyo lwaki abantu abali tulowooza nti tusaanidde tuli wano olwaleero. Kimpa ekitiibwa ky'amaanyi Bassebamera Banyabo okwogera nga tusiibula Nassantege Sebagala Miryango n'ebirabiro ebyaganya, kubanga ekyo emyaganya ffenna abangi nange kabakwogera mwe twayitanga tujja twagulana bwagulanyi paka olunaku olwaleero. So Sebagala mwe ababadde balowooza nti Sebagala agenze kuzuuno wano, Sebagala bangi nnyo omuli agenda mu maaso nga malaba ng'oluzungu lwogera terusaanidde okusinziira ku ndowooza z'abo abasoma, naye nga batuusa ebirowoozo by'abantu. Kyekintu amaanyi olunaku lwaleero Bassebamera Banyabo. So nga tusiibula omusajja oyo njagadde tumutunuulire butunuulizi, tumukoppeko ebyo ebirungi ebyo ebyamusomako, ate tufune omukisa ffe nga ffe kuba Sebagala tuba Sebagala abapya abaliwo okulongoosa ate ebyo byasoba ku Sebagala yatusooka. Obaolyawo bwe tunaba tulabudde bulungi n'abaana banaatuddirira nabo bajja kutereeza ebyo tutasobodde kutereeza. Naye yatuwa confidence, yatuwa okwekiririzaamu. Ekintu ekirala kyetugenda okujjukira ku Nassantege Sebagala nti abadde mukulembeze atalowooza nti ye yekka yalina okubeerawo. Tumanyi ng'abantu tuba n'obunafu bwaffe, naye nalina mujjukire nti oluvannyuma lw'okulemesebwa Hajji Ntege Sebagala yayogera ekigambo nti Hajji alagidde, nga talagira ku lulwe naye ng'alagira ku lw'abantu. Era mwenna mukimanyi nti Hajji yafudde alagidde. Hajji ebintu byonna byakoze mu nnaku ze ezisembayo njagala tukkirize Bassebamera Banyabo nteera nti teradde ensobi. Hajji alina okusobagana ne bannakampala, waliwo bannakampala bye batuuka nga tebamutegeera bulungi, naye ffenna tukikaanye ti ne bannapa abasinga be batiisatiisa obaolyawo ne batuusa obutakwatagana n'abantu, okutiisibwatiisibwa, okuyingirizibwa ate nga n'emyaka. Naye nebaza Katonda nti Hajji bwe yalabye nti emabega we inspires era aleese abavubuka envumulo okuva mu ghetto naye gye yava, n'agamba sobola kuva ku nsi kuno nga sirambisa eggwanga kituufu. Hajji afudde wa people power wa national unity platform. Badde nga ntera okuwuliziganya ne Hajji Sebagala. Hajji nze abadde mukwano gwange ng'omuntu, nga tuwuliziganya ng'abantu, nga nsomesa ng'omuntu, nga neraba mu kitone ky'ebirungi bingi. Naye Hajji tubadde nga twogera, nga lwenyasembeyo okwogera naye ku ssimu yabadde ayogeza maanyi. Muganda wange Nassar kyogeddeko, Hajji yankyalirako olumwe magere. Naye mugamba Hajji engwe wapirikiriza okubeera sitabonye okwogera amazima kati nawe ojagalanga kugambe. Ne tuna ne twogeramu ne Hajji. Hajji n'agamba mwana wange mulese bakandideti bonna naye bano bonna mpulira tewali alina pulaani ya ghetto nga nze bwenjiina. Lwaki sifuna omukisa nenkwata kaadi okusooka nemutegeeza nti sinze ensaawo, naye nga taata wange nga mukwano gwange era nemugamba naye Hajji nga ndaba okoye. Ebigambo byennyini bye nakozesa oba bwe tubadde ne Hajji Sebagala ffe nga tudda n'olulimi olwaffe olwa ghetto. Era nemugamba Hajji nga ndaba okoye. Bano abantu balala beesiimyewo tosobola kubawa amagezi n'obalungamya n'okuliramu abo. N'agamba njagala nnyo nekubaayo okuyingiriramu ndaba bano abantu abamu baayo olyawo bayinga tebalisitedde bulungi. Eyo yali endowooza ye, naye obaolyawo Katonda alina ekigendererwa. Hajji n'alwala nga akakiiko ak'ekenneenya abagenda okwesimbayo kakyagenda maaso n'emirimu gyako. Era Hajji n'atasobola kujja kukubibwamu tooki. Akakiiko kasalawo nga bwe kaali kasazeewo
era omuwanguzi mwaka akakiiko yabaayo yali imamu waffe wa paliamenti Haji Latifu Ssebaggala. Naye era mwena nga bwe mwamanya olw'ensonga ze tutagendagendamu ku mukolo guno, Haji Latifu n'aba mu lukano olwo. Era Haji Ssebaggala n'agamba no, kirabika nze mbadde nnina okujja n'esiddewo saasobola kunveetinga luli. Naye era nga muganda wange bwagambye nti nedda, Haji yangamba ku ssimu nti akakiiko kabubeere amazima, omuntu oba yeesimyewo nga paka paliamenti ne bamulonda, bw'avaamu tebajjayo bujiigu batalonda, baliddamu buto. Era akakiiko kali force okulangira obuto, abaagala okwesimbawo ne badda ne beesimbawo obuto ne beewandiisa. Haji n'akuba essimu n'agamba waakiri bambeetingire ku Zoom kubanga yalina okukkiriza mutima gwe kyagenda kubeera naffe, agenda kuwona. Era nga bwemumanyi Katonda bw'alikola mu kuveetinga okwo, ate ewavuutuka omukyala emwamuli ebisigadde mwabiraba. Kitegeeza ki ekyo baganda bange? Kitegeeza nti Haji yagaana okugivinga up. Oyinza obutakkiriziganya mu bintu ebimu na Haji Ssebaggala, ne tukkirize nti yali musajja mulwanyi, tukkirize nti yatuggula amaaso, tukkirize nti yatuwa omukisa nga bw'ozaala omwana n'omusomesa byonna n'otuuka ekiseera nga modda mu dibeeti n'omwana wo n'agamba taata wano ebiri ku 10 obadde mutuufu naye 3 obadde mukyamu. Iyo Haji Ssebaggala yatuwa confidence, nange yansobozeseza okuyimirira amaaso gammwe leero. Njagala okumaliriza baganda bange nga mbasongera ku Haji kyabadde, tusobole okuba nti bwe tumusiibula olwaleero n'ebigambo bye twogera nga tumusiibula olwaleero bireme kukoma kuffe ffekka abali wano abamusiibula, bireme kukoma kuffe ffekka abafuna omukisa okumumanya, abafuna omukisa okubeera mikwano gye, n'ebigende ku abo bonna. Omusajja omugezigezi omu yagamba, I can see clearly because I stand on the shoulders of the giants that came before us. Olunaku lwaleero nsobola okwogera ebigambo bino nga nekkiririzaamu kubanga waali omusajja gwe bayitanga Santege Ssebaggala eyabbali wansi gye batasuulira n'akikuba n'akimalayo. Ekyo kitegeeza basebole banyabo nti singa tukkiririzaamu nga Ssebaggala bwe yatuyigiriza, tusobola okufuuka ekyo kye twagala okubeera, n'abantu ne tuba inspiring okufuuka ekyo kye baagala okubeera. Kati kuba omugenzi na Santege Ssebaggala sabamalirize nga basindikira obubaka mu abantu ba mirundi 3. Okusookera ddala mu abavubuka abali eyo, bw'oba ng'obadde okyenyooma, bw'oba ng'obadde okyebuusabuusa, tunula ku bulamu bwa Santege Ssebaggala, otunule naffe ebibala bye, omanye nti obwebuusabuusa bwe wenyooma oba otuliddemu olukwe ffe ng'omugigi oguliwo olwaleero. Obubaka obwokubiri njagala mugende eri mwenna abantu b'omu ghetto abali wano n'abali eyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mumanye nti ebiri wano byali bibaddewo. Ssebaggala bwe yeesimbawo okuba meeya, abantu ba ghetto twagamba tufunye meeya, era Ssebaggala yali ghetto meeya. Era kutoja confidence okugamba bwe tuba tubadde ne ghetto meeya tesobola kubeera na ghetto president. Kakati era tulina n'omulimu kubanga taata waffe yatuziga ffe ng'ensigo, kati tukuze tumuyisiza tulina okutuukiriza ekirooto kya Ssebaggala yali agenda mu State House. So ekyo kibeere nga kibalimu mwena abaana ba ghetto gye muli, mumanye nti wadde batukasuka kulwalira tulina kubawo na lunyimba. Obubaka obusembayo nga nva waggulu, njagala tugende eri mu abakyala. Abakyala abali wano n'abakyala abali eyo abatalina kwolo leero. Ssebaggala yajja ku disruptinga status quo. Ssebaggala yajja bikubayiika ebidde mu bantu. Era Ssebaggala bwe yajja abo b'omu katale, ab'ekibamanda, abavuzi ba booda batandika okwekiririzaamu kuba baamanya nti waggulu balinayo munaku munnaabwe. Ekyo kyasula ffe abavubuka
kyasula abantu bageto ekitali basubulamu abakyala njagala mumanyi timuliba mutulidde mu olukwe abakyala mu Uganda yonna njagala mumanyi nti eno Uganda si abaami bokka abakyala mu Kampala njagala mumanyi nti kino ekibuga si ky'abaami bokka njagala mumanyi nti kino ekibuga kyaffe ekinyonyi kiba n'ebiwawaatiro bibiri naye ekiwawaatiro ekimu bwe kimenyeka oba bwe kisibibwa ekinyonyi kibeera tekisobola kubuuka kino ekibuga kyaffe ffenna abanyawo njagala mukimanya bwekitulire ne bawala bammwe bwekitulire n'abaami bammwe njagala bagamba n'okubagamba nti Uganda bw'ebeera nga nnyumba ekibuga Kampala ly'eddiiro kale ekibuga Kampala bw'eriba nga ly'eddiiro kiri eri mwe bamaama kiri eri mwe bataata kiri eri mwe bannakampala mwenna okutuwulira obanga ennyumba muba mwagala eddiiro linyirire musindikayo mwami oba musindikayo mukyala. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.